naye Busoga Kyabazinga n'agamba mirembe mirembe. Wano Bayibuli egamba okuvira ddala ku bakabona paka ku bakabaka. Okalube ekyenyi genda oli omuzingo okujjule mu byenda guwomerere bulungi ng'omubisi gw'enjuki, awo ojja otegera nti kati ogumye ekyenyi, awo wendi. Abasajja ba Katonda ne bakabaka bagamba mirembe mirembe mirembe, naye Busoga eggwawo. Juzi bagobye abantu ku Kiyira babadde balinawo bizinensi zaabwe nga tebabaliiridde. Kabaka Kyabazinga nannyini mugga n'asirika. Abo bizinensi zaabwe ziri eyo, bali eyo bagenda bawunuuna ng'empuuna malungu. Negyebuuli eno simanyi nga nnoonyeza abasoga bange. Kyabazinga yagamba nebaza Museveni yanzimbira n'olubiri. Ogwana gajoze Kyabazinga gwamugambye gwomaliriza ojje nkuwa ente 10. Gwomaliriza nawulira ng'oli bedde jangu ono n'ente 10 obugalo. Naye bannange weewaawo nange sizinona ente 10 nange sizinona weewaawo. Hani gw'ojooga Kyabazinga asituke oyo naye nze mbuuza empisa gye mumuyisaamu amaaso mwe basajja mmwe ddala Kyabazinga oba RDC wammwe? Gwe mwana gwe gwani asitula kabaka waffe gwe wambwa. Protoko obuzaabuzi. Embeera y'omukyala Rebecca Kadaaga eyaliko sipiika wa paalamenti tewoomya Nakabululu. Embeera ya sipiika okutuuka ku ekyo kyalimu yeebuuza nti kiva ku ki. Bannayuganda baalaba sipiika eyabeeranga mu paalamenti luli, n'olwaliro bw'olaba Kadaaga yakava mu paalamenti emyaka 2 balina enjawulo nnene ddala. Buli muntu kye yatuuse okwebuuza nti Kadaaga olwava mu paalamenti stress ze zimutuusiza ku ekyo kyaliko. Kadaaga yabaaki okutuuka ku ekyo ku sipiidi gyaggweerawo, nga kigambibwa nti ne Kadaaga naye bamuwakanya okawulire. Mwami Museveni alwana nnyo okukozesa abantu abamu basembeza ku mwanjo ng'abalowoozesa nti banne nnyo, abalowoozesa nti baganda be balina kulya naye bamukkiririzeemu. Bangi bazannya ddiru za Mwami Museveni nga tebamanyi wa gye zigenda kuggukira. Museveni akukozesa olwaliro n'omukolera ye kyayagala ne kiyitawo, naye amaliriza akuggyeewo. Buli muntu kyeyebuuza nti lwaki abantu baakozesa ate ye batta. Kwobeere ng'omukoledde ebirungi ebifaanana bitya ayita kubalaamu ka buntu awunzika akuggyeewo. Koogaana okumukolera era akuggyawo. Kati beebuuza nti Museveni ani munne ku nsi kuno? Museveni munne alina kuba wa luganda lwe oba mwana we. Abo be banne baamanyi era ye abantu abalala balabanga abatali bantu. Kadaaga ku mizannyo gyezannyira Mwami Museveni ebiseera nga kyali sipiika gyali mingi nnyo. Ffenna tujjukira bulungi ku togikwatako egirimiti. Singa teyali Kadaaga kuyimirirawo ku lwa Museveni, singa Museveni si yali mbuyinza olunaku olwaleero, kubanga ssemateeka yali kirambika bulungi nnyo nti omukulembeze okuweza emyaka 75 oba toddamu kwesimbawo mu kalulu. Mwami Museveni kiteeza 2021 yali talina kudda mu kalulu. Naye olw'okuba nti Kadaaga yayiwawo omubiri, Kadaaga yakola ekisoboka era naye neyeewaana n'avaayo n'abagamba singa sinze singa Museveni tali ku bukulembeze ekisanja kino ekya 2021 kye yakumpanya ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Wabula Mwami Museveni yasiima nnyo omulimu Rebecca Kadaaga gwe yamukolera. Museveni okusiima omulimu Kadaaga gwe yamukolera yamufumbira ekijjulo n'amuyita amwebaze era amukulise kino kye yamutuusizzaako okumuzannyira ddiru ze ne ziyitawo. Ku ekyo ekijjulo kye yamuyitirako okumwebaza gwe yamuweera kanyo kawulire. Ne gye buli eno Kadaaga apookya n'obumuluma, kyokka tebasobola kumukkiriza fuluma ggwanga kugenda kujjanjabibwa, kubanga kyasooka okubakola nti abawadde ebifo ebinene mu gavumenti. Kati Kadaaga okuva bamuwa obwa minisita babajjako obuyinza bwabwe era passport zibaggyibwako nti tebalina kufuluma ggwanga. Kati mukazi wattu ne bw'anaagamba nti ngende nnoonye eggwanga erisobola okunnunamu buno obutwa, tosobola kufuluma nga tolina passport. Kati abantu abasinga obungi ne balabira ku ebyo ne batayiga. Ne teebuuza nti gundi yakolera Mwami Museveni ebyannaggwano lwaki amutta. Olunzi gwawaddewo obusente okukola ddiiru eno nze naasigala nga ndi mulamu. Bangi ekyo tebakirowoozaako, bagenda bugenzi olw'omwoyo omutono n'obusente bwe babasuubiza obbawa
ne bakkakkana nga bafiiridde ebintu bye batamanyi nako. Kati yo Rebecca Kadaaga mukazi wattu olwaleero gaakaaba gaakomba. Yejjusa agamba nti singa nakkiriza ne mpuliriza bannayuganda ate osanga singa siri bwe nti. Naye olw'obutawuliriza bannayuganda n'ayagala asanyuse mwami Museveni, ye mwami Museveni amusasuddemu maziga. Bannange Mukama osasudde Museveni mu nsi y'abalamu. Ate lojja musasula. Waliwo omuntu yataddeyo ekifaananyi kya Kadaaga n'agamba wabula Pastor Wilo osaba essaala. Wagamba bwe bambala tebanyuma. Tewaliyo omuntu atanyumira Lwedi ku nsi. Naye genda olabe Kadaaga. Bannaye kala ya Lwedi enyuma. Kadaaga obedde ekitambala akisiba kisumulukuka. Ne ngamba Kadaaga tutulaga wano ebikooyi. Akisiba kisumuluka. Naye bannange Mukama asasudde Kadaaga. Kadaaga owulidde bwe bagikwatako. Yonna yamumiima era. Emikono yenna alinga bonja kulya emisuwa. Alina omukono gulinga gwa kyuma kya Yesu. Bente mugamba kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu mute yakwata Simewo Nsubuga. Amanyina muntu okomoka omugamba era mugenda mugamba omwana yagamba Kadaaga alina omukono gwereeze. Ngamba oba yali bonja. Ne bwe bambala tebanyuma mu linnya lya Yesu. Ne bwe beebikka tebabuguma, ne bwe balya tebakkuta. Omuntu atuule ku sefulya ya pirawo agire buli muntu agambe yiba nnyanja. Agire agimalewo naye ng'enjala emuluma. Anti mwagala kulya mulye. Mwatubba mubeere bakabi mwambale, nedda mwambale. Ne bwe yayambadde Lwedi, people power. Bannange omukazi teyanyumye. Siddamu okulaba mu Lwedi omukazi. Kadaaga todda mu Lwedi. Eyo kala twagiwandiisa gezi ogiddemu. Omwana yatutaddeyo Sebu n'agamba SPS Mubiri yasaba essaala. Ne ngamba abanenkansirike no comment. Mu Isaaya, mu Yeremiya, Bayibuli n'egamba bweti. N'abato n'abakulu Mukama ajja kubaleka nga bamulekwa ne bakyala baabwe abagabira abasajja abalala. Nabe ebyabwe biri bagendako. Era senga si Katonda kubanga alina kye yatulekerayo twandibadde nga Sodoma ne Gomora. Twayongera ne tugenda mu Proverbs chapter 18 verse 14. Eno yali episode 3 ey'ebiwundu nga twali tusoma nti omutima omuntu w'omunda awanirira omuntu mu biseera eby'obulabe ebyokubonaaboneramu oba mu lunaku olulu. Naye senga omuntu amenyeka munda kiki aba kyasobola okwekolera? Tewali. Aba takyasobola kuyimirira. So awo we twasomedde olunaku olw'eggulo omulembe ogwakyama twafokasinze nnyo mu Samwiri ekisooka olunyiriri Samwiri ekisooka essula 15 olunyiriri 17 okutuuka ku lunyiriri olwa 23 awali ekibi eky'obujeemu Mukama n'ajjako Sawulo obwakabaka kubanga yakola ekibi eky'obujeemu n'ajeema. Katonda n'agamba nti tomunyumiza saddaaka. Ye ayagala omutima ogumenyesa okusinga ekintu ekirala kyonna. Ayagala omuntu omumugondera okusinga okumugira n'omujeemera ku lw'okuba ogenda waayo saddaaka. Ekyo Katonda kye kyamunyumiza. N'ajjako Sawulo obwakabaka n'abuwa mulwanaawe Dawudi. Era ne mu Matayo 17:17 nga Yesu abuuza ndituusa ddi obbagumiikiriza? Ndituusawo obbagumiikiriza mu ab'emirembe egyakyama? Mu abatakkiriza ab'emirembe egyakyama ndituusawo okubeera nammwe. So mubeere bamaanyi mugume muddemu omwoyo. Mukama ali naffe. Ddayo osome
wiiki eyo yonna nga bwe yabadde osoma ebyawandiikibwa ebyo, Mukama ajja kugenda mu maaso n'okwogera naawe. Ate n'olunaku lumu ojja kubaako ng'obyetaaga, tokuba ku simu yange kasatu banga twakisoma, kebera mu notice. Kijja kuyambangako bw'owumbawumba buli lwa Sande n'owumbawumba wiiki ebyawandiikibwa ebyo n'omutwe, so kijja kukwanguyira bw'oba olina ekyawandiikibwa ky'onoonya. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukubeeza olunaku lwaleero Mukama. Tujja mu kiseera kino Mukama, tujja mu maaso go tukukoowoola mukwano omugenyi omukulu nga bulijjo Mukama. Zino essaawa ziba zizo ng'omugenyi omukulu protoko observed. Ojje osomese oyigirize batabani bo ne bawala bano Mukama bali wano ku lulwo. Jangu oyegere gye tuli Mukama, tuwe emmere ey'omwoyo. Ekigambo kyo kitala kireke kifumite kisale kyawula obusomyo n'eggumba nga Bayibuli bw'egamba. Ekigambo kyo nnyondo kyabye kibetente ate era kizimbe, ate era kizimbule awasaana okuzimbula. Oyo yenna ow'omutima ogumenyese Mukama mujjanjabe n'ekigambo kyo, ebiwundu by'omunda n'ebyokubonye, nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubeera amasavu. Mu linnya lya Yesu Kristo n'akatonda nzerera tusaba. Amiina. Olwaliro ngenda kwogera ku mulembe, nga mbulira omulembe guno nga mbulira n'omulembe ogujja. Togeza n'okola ekintu nga kikoma ku ggwe. Bw'oba oyagala kukola ekintu nga kikoma ku ggwe nga togenda kiwa generation, kireke. Ate togeza n'owa omwana we ekintu ekitamuyambe, kyowulira ekinaamuyamba mu maaso n'okusinziira ku bye tuyiseemu. Kuba kati gw'oli living example, omanye biki ebigaanye nawe we byagaanira. Ffe we byagaanira kutuyigiriza mpisa ezisusse, okugondera ennyo abakulu ne bw'aba alina kyakoze. Nti ffe we twakulira nti omugenyi ne wamala wabeera waawo omupiira omuzungu n'anyiga ku katima ne guyisa omukka bwe bagamba mbu omwana gwe okoze bannange mwana gwe kumbe si gwe, tonnakwata ku mupiira, tonnaba genda ne bakugubira wuwireesebo mbu gwe aba akikoze. Omuntu omukulu tasobya. Ne batuyigiriza okugondera buli kye baleeta nga ne bw'okiraba osirika. Ne batuyigiriza obutaddamu bakulu. Eyo gye twafunira abakulu Abanyarwanda abajja n'ebigendererwa byabwe ne babikola nga tulaba, naye nga tetusobola bagambako kubanga baatugamba omukulu tebamuddamu. Tebaatwawulirawo mukulu ki na mukulu ki. Omwo mwe baatuyigiriza okugondera Abanyarwanda. Era ne batugamba nti Omunyarwanda muganda waffe. Naye bba Abanyarwanda ne bagamba abaabwe nti abo abaana temulyanga nabo era mubattanga. Bo ne bakuza abatemu. Ne batuyigiriza okubeera compliant. Kyova olaba katono batulemerewo. Senga si Katonda tubadde tetubajjaawo. Kuba tubyeyigiriza naffekka, tebiriimu mukulu abituyigiriza. Njagala ompa omukulu abituyigiriza. Ani abituyigiriza? Ffe tubyeyigiriza. Olw'embeera gye tugamba naye abantu betugondera. Omuntu najja nakugoba ku ttaka liwabeerako gye baziikako jjajjaawo nga Abanyarwanda tebannajja mu Uganda wali awo. Naye akugamba jjajjaawo yamuguzaawo mu 95 nga jjajjaawo yafa 72. Nogamba genda mu kooti. N'osuubira ogenda mu kooti ojjeyo obwekanya n'ogwa mu mikono gy'Omunyarwanda n'agamba vaawo. Ng'ekintu kiri mu giraasi eyafa mu 72 akuguzaawo atya mu 90 omulamuzi n'akugamba gukusinza.
gukusinze lwaki kubanga ozoyambadde bubi bali abasajja basala emisango n'ojulira n'ogenda mu mukono gw'omubano n'agamba aa gukusinze kubanga oyingidde mu kooti nga oli mu lugabire va ku kibanja kati ffe tutudde no tugamba abantu betugondera nga batumalawo nga tewali kyetwabakola n'olwaleero waliwo abantu era abajja ne baga abaana mubawulira nga bwe boogera awo omusoga gwe bayita wifi mufumbiro wakubuuliza ekibuuzo ye kasoma simba mwakuuza okimanyi waliwo abafa okimanyi waliwo abafa kati weewommuze n'ayooka akukalakata yakalakasa abasajja bonna yabagasse nendaba Chairman Nyanzi nga ye yeetulidde agamba omusu omuzadde tegufambwa. Chairman Nyanzi ye n'asirika yabadde mutuufu bwolaba waliwo olunaku Mapu Media yatukyaza nze Pato ne General Nusifa Nakato n'asooka n'awa General Nusifa Nakato n'ayogera n'awa Pato n'ayogera n'engamba kati nze mutabani wa Katongole njogera ebiki ne mugamba wanzisedda era wabandeese kunjokesa era essaawa zaabwe essaawa n'ezange bw'oba osobola zibawo bazoogere ng'olwedde boogedde magezi nze njogera ebiki naye amazima ddala mmwe mulabe ddala Mapu Media yali mwenkanya nga Nusifa Nakato njagala yogera ebintu abimaleyo yagenda okuleeta General Pato nga nze ate ASP oyo yogera nga bajjeno boogedde nimpulyange essaawa zange njagala zibawa nangamba yogerayo mune nange nenekunkumula nga Samusoni naye ndowooza era omwoyo mukukukirana ekyanyamba kirabika yaliwo nze nandisoose nenjogera ebyange bajjeno ne bagenda okujjanga ekintu kitunzika nasanga akaseera akazibu sisangangako kaseera akazibu ku media ng'olunaku kankubuulire kyova olaba nze wembeera ku one with Asiimi Owire mutabani wa Katongole wa David Katongole ne Agnes Katongole wembeera ebyo byabangi sibyagala bakwokesa abasajja balizoninga General Nusifa yayogera ne banyanyiriza n'okwogera nga nze nkyawuliriza Nusifa mu matu gange kati ne Chairman Nyanzi yeserikire n'agamba wamma waiswa gogo kye yakoze kulayije kiyakoze kulayije wulira kati ffe kyatulekera omulembe gwaffe okukwerega okutubonyaabonya tugenza okusituka nga tuli mu kuggwerayo taba kuba Katonda ng'alina kye yatulekerayo abanyarwanda babadde batumazeewo olwaleero ofunye lipooti waliwo omunyarwanda eyazimba mu bitundu by'e Kawanda okumpi ne wa maama wa Badi Bulaka mbu munyarwanda alina amagye ge gazimbyewo muno azimbyewo kalina asiba abavubuka b'ekitundu ekyo awatali nsonga be bakutte ne babatwala ku poliisi okuvaayo bawadde emitwalo 33 abalemereddwa babasindise luzira yagambye tayagala kumuwogganira ku kitundu awo tayagala kumuwogganira tu tayagala kulaba waasibye biviiri by'aba Bobi Wine mbw abantu bayingira ssaawa 2 e Kawanda ntutte ebbanga kingandabula abantu ku banyarwanda b'e Kawanda genda woobuuze wa maama wa Badi Bulaka waliwo kakalina ke bazimbawo awo ba UPDF be bazimbawo genda woobuuze fayiro mu kifo eky'okugitwala ewa Ssaabasajja Kabaka ayamba Abaganda ayamba abantu b'ab'e Kawanda eri wa mutabani wa Katongole waali katulwanirire Buganda ne Kabaka yerwanirire ebibye abantu ne babuusa fayiro ne bagijja Mmengo ne batagitwala Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka ne bagisindika ewa mutabani wa Katongole ali mu dayasipula abantu Mukama be yeesigisa n'obuyinza n'abeesigisa abantu be
abantu Mukama be yayawulizaako n'abeesigisa obuyinza n'abantu be Mukama ajja babuuza mbwe Kawanda abantu bayingira ssaawa emu Omunyarwanda yagaanye omuleekaanira Omunyarwanda yagaanye omuleekaanira ku kitundu we yaakajja wabula bannange naye Mukama yeebazibwe tebajja kutumalawo. Wulira Bayibuli bwegamba mu Isaaya, leka nsooke mu Isaaya 5:5 wano ndi ku mulembe gwammwe sinaba kugenda kugwa abaana kansooke kugwammwe abakulu. Isaaya 5:5 Mukale munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleka ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleka ebirowoozo bye. Era mukiwulidde bulungi? Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleka ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleka ebirowoozo bye. Era Bayibuli egambye mukale buli muntu munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleka ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleka ebirowoozo bye. Era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Kati njogera ne generation eno Bible and politics. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Kitegeeza waliyo olunaku lw'oli munoonya bw'obizanyiramu, waliwo olunaku lw'oyinza omumunoonya nga takyayinzika kulabika. Bayibuli gisome ng'ogyegendereza, munoonye Mukama ng'akyayinzika okulabika, nga bw'akyayinzika okulabika. Omuntu bw'agamba nti nsanga bwe wati nga nkyaliwo, kitegeeza bw'olwawo agenda kuvaawo. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Naawe omubi leka amakubo go n'ebirowoozo bye ebibi, osooka omunoonyi era naye ajja kukola ki? Kati senga osumagira oyinza okusituka olunaku lumu n'omunoonya nga tomulaba. Musituke munoonye Mukama, muweereze Mukama. Bible and politics. Tununule Uganda nga tukyalina chance nunula Uganda. Juzi najja ne mbagamba ku kya Sologate. Kasita Mama Lususu yalonkinze Sologate ne bufulaya butandise okutambula. Bukadde 15, free accommodation, free money, free everything, free services. Ekyo ne bwe munaakola mutya, bwe munaaba temulwanye, abaana bagenda baweeyo embuto zaabwe babateekemu Amaziga Abanyarwanda bazaale abaana Abanyarwanda. Jjukira omwana ono bagenda muwuninga, bwe bamala bamukutwale, olumala omuyonsanga bamutwala bamubriefing. Olaba bano betukuze nabo gombanyi nti mutabani wa gundi bamujja nga mwasoma mwenna, bamutwala ne bamujja ku kyalo ne bamubulira bye bamubulira, yakomawo ku kyalo n'abalona mu drone n'abesasi mu mutwe. Naye ate oyo agenda okula nga tamanyi taata tamanyi maama, tamanyi taata tamanyi maama, bamugamba oli Munnayuganda, wabula bano ne bano be baganda bo, bano ne bano babi. Talina taata talina maama, talina gwe yali alabyeko, bamujje buto nga bamugamba nti mulwanirire eggwanga lyammwe Uganda, Abaganda baagala dibba. Talina maama talina taata, oli mugamba ki? Munoonye Mukama, mununule Uganda ng'ekyasoboka okununulwa. Olwaleero Abanyarwanda bwe bakuŋŋaana ne bagamba aba bano mugyebale, bonna basaasaana busaasaani. Kasaba wulire ekigambo kabano.
Abaka bano kiki basaasana toddayo bala bana we bayise. Why? Tukyabalinako supremacy. Tukyabalinako upper hand. Nti olwaleero bagamba Kyagulanyi temumuleeta wano. Bwe mutuula Bayibuli yino yekyogera waliwo lwe mujja okutuuka nga bwe muba temwerwanyeeko ng'ebyo tebakyabitya. Nsiba mbe baleetera wano lwe nabaleetera Sologate mu temunnamuwulira. Bagamba bafuba kulaba nga bawoza at least 45%. Balinayo be bawa ssente be bagaggawaza edda baliwo okuzaala buzaazi. Buli lwabangadde engulu bw'ati nga yayita omukyala 001 002 003 nga wawummulamu ng'alya ku bibala ng'alya ku miyembe ng'alya ku cukamba ng'ameketa ku kaloti ng'ameketa ku ntula ng'ameketa ku binyeebwa. Yakubye ku 005 006 omulimu gwaliwo ku bali mu kuzaala batuusi ne bino ebya Sologate bye bagenda okukola bagenda kuleeta agamazzi bagegendereza bagajje mu basajja batuusi.